abalungi be basinga obungi ababi. Ata abatulaba Alex Mukulu mu programu ya mweno twalina n'abaana banyumizaako omwana gwe bayitanga Kibirige. Kibirige yajja Namiryango eyo n'ayogera ekigambo moreover katatu ffenna, ekigambo kyali kya luzungu nnyo kusinziira ku ffe we twali ku standard zaffe. Era ebigambo bibiri kakati abantu bibali mu bantu baffe abafuuzi na biki pozi Kibirige nabyo yandibadde yabitugambako. Popularity ne pomposity. Pomposity bintu ebyo. Popularity abantu abasinga nnaku zino banoonya popularity. Pomposity ndoza kuba kwezimbulukusa ng'ekitumbuwa ne weepikamu omukka naye nga munda teri nnyama ya kindazi. Popularity ekintu kipopinga nga popcorn. Kipopinga nekigwawo ate tekikkusa era nga popcorn. Emberenge tekkusa n'ensiike. Oyinza okulya emberenge kibbo kiramba oli ku mberenge. Popularity tekiwangaala. Pompous okubeera mu ebyo ebintu kambyawule bwente. Mu kifo kya popularity nze ngamba abantu tunoonye importance. Omugaso okusinga okugamba mbu njagala abantu banjagale oba bandabe oba bammanye emmotoka gye nvuga engeri gye nyambala ebyo byonna oyagala to prove yourself eri abantu bali ofuuke popular gye bali. Naye ebyo nabyo byonna biyinza okuggwako popularity eyo nekola ki? Naye importance nti kanyambe essomero gundi oba kaŋŋende tukole kino emirimu egy'obwannakyewa bwe bito bwe bito ng'ekintu kiri important nti ne bw'onoovaawo kijja kusigalawo. Ekyo gwe gwandibadde omukisa gw'abayimbi ba artist nti mwandibadde munoonya ekyo nti kyokola kijja kusigalawo. Naye olaba okola ekintu ng'okyali mulamu nakyo ne kikulekawo ng'okyali mulamu ne kiggwako naye nga gw'okyaliwo. Kitegeeza importance yaakyo teyali y'amaanyi kubanga kyandibadde weekiri ne wandikunkubadde nga gw'obadde ogenze. Ate ekyo kituleetedde obutaba na test. Test kyeki? Okuba n'endaba eraba ebintu mu bulungi bwabyo nga katugambe finesi ebigambo ebyo si byangu. Test omuntu ayinza okufumba emmere nga talina test. Omuntu ayinza okwambala n'olaba nga talina test nga kati wano this is not good test. Naye nina ensonga zange lwaki. Now ne reason pompous temuba test temuba reason temuba importance. Ebintu ebyo bye tunoonya nno naye ddala tulina kukola ki? Nayogerako ne bagamba waliwo ekintu kye tuyita trail blazer. Oyo asaggula ekkubo awatabadde ekkubo. Oyo asaggula ekkubo mu kibira awatabadde kkubo. Oyo eyayawula ennyanja oluuyi ne ludda eno ne ludda n'eno. Trail ekisinde mw'oyita nga kyeruddwa oyo aba n'obusobozi oba n'okubikkulirwa nti bwe tuyitawo wano mu kibira mu wano eri tugenda kusangayo kino. Then ekisinde ekyo ne kitemwa ekkubo eppya ne likola ki? Ne lirabika. Trail blazer. Olwaleero tunoonya ba trail blazers abo abayerula
abajjo twerulira ebisinde ebyo mutulina okuyita okutuuka ku kye babikkuliddwa eri kati giyita ensi ensuubizi oba eggwanga essuubizi oba kontinenti ensuubizi. Now olwaleero trailblazer yani mu ggwanga lya Afirika aba ku lukalu lwa Afirika ani oyo asaze akomodde ekisinde mwe tugenda okuyita okusobola okugguka eri gye twagala okugguka nga tumaze okubuuka bino byonna byonna yani owa Afirika namba emu. Bw'aba atulemye tudde kuwa East Africa, bw'aba atulemye tudde kuwa Uganda. Trailblazer artist emirundi egisinga ateekwa kuba trailblazer mu nnyimba ze, ayimba ebintu abantu ebyandigoberedde nga birungi nga biwaga nga bizimba. Trailblazer artist mu bitontome mu bitabo mu architecture asaggula ebisinde ebipya mwe tulina okuyita. Nze olwaleero mu ba artist sigamba nti nze mpagira Bobi Wine, muwaga. Omanyi waliwo okuwagira n'okuwaga. Kakati kankuwa enjawulo. Nyinza okuwagira nga mukuba ebikonde oba okuwaga. Oyo akuwagira nga mukuba ebikonde naye aba mutemutemu mu katono. Ono akuwaga aba tayinza nakuba kikonde yabeere muwe. Naye akuwagira mukube n'ennyindo gikube kirala. So nze Bobi Wine simuwagira, muwaga. Lwaki? Mulabanga trailblazer waba artists asaggudde ekisinde ekipya ba artist mwe balina okukola ki? Okuyita. Mulaba nga azukusa bafeera kuti. Mulaba nga azukusa ba Franklin Bokaka. Mulaba nga azukusa emyoyo egyo gy'aba Bob Marley. Ebigendererwa byabwe okulwanirira eddembe ly'obuntu nga tewali aboogera nako oba abanyegako wabula okuggyako okubasiba oba okubatta. Naye ne twogera ku bantu bonna abalala ab'ebyobufuzi bankuluma baani naye ng'abasajja abayimbi baafiirira dda obuntu. Mu Amerika abanegro ba Black Americans ennyimba zaabwe zonna naye bameka be basse mu Amerika abayimbi bayitirivu. Ye ate bw'oyogera ku Amerika kale kalemu. Naye njagala okubategeeza nti Kyagulanyi alina kyakoze ba artist kye tulina okubuukira mangu nga ba artist so singa ba politicians okusobola okugyayo abo abasajja bonna baafiirira obuntu nga ba artist. Wano tubalina bangi mu ggwanga lino naddala Uganda. Byron Kawadwa, Galabuzi Mukasa, Michael Zinda, Jesse Kasirivu, bonna baali ba artists. Muleme kugamba nti muwagira mwe ba artists nti muwagira oba temuwagira yani muli free obutamuwagira. Naye ekyokumuwaga kyo kibeerewo kubanga tekiva ku ye, kiviira ddala eri mabega okuva ku bayimbi abaasooka mu nsi yonna okulwanirira eddembe ery'obuntu.
abantu abo bonna naffe tulina obbazukusa, naffe twewaane nti tulina kye tukoledde ensi eno mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. Wano abaana bagenda ne beegatta mu America ne baga nti we are the world, ne basonda miliyoni 10,000 eza dola ne baziwa Ethiopia ng'enjala ebatta. Ani akyakyogerako? Abasajja abalwanirira eddembe ly'aba South Africa ba Huma Sekera, Miriam Makeba nga bali mu America bato ne babeera mu Israel okumala emyaka 3 bali kulwanirira eddembe ly'abuntu. Ffe lwaki tujja bamu bokka betuwaana abatuula mu Parliament as if balwanye n'okusinga ffe? Never. Baddayo eka balaba zi firimu ezo. Firimu mmeka ezikutte abantu omubabiro ne zikyusa embeera y'abantu mu myoyo, mu ndowooza ne mu ntegeera zaabwe. Tubadde tulwanirira ki? Binyonyi. Yes, nabyo kiyinza okuba nga mwekiri ngabo obutonde. Naye lwaki abantu batuvumye okumala emyaka gino gyonna nga batuyita musiru ddala ddala? Kubanga omuzungu bwe yajja wano kye yatusookezaako, mu abayimbi b'eŋŋoma eŋŋanda muli basamize mubijjeewo wano. Okuva olwo ne bannaffe ne bakikwata nti tuli basiru ddala ddala. N'olwaleero omwana akola trailblazinze ekintu nze sikitwalira mu byabufuzi as such, eyo department y'endala, naye atrainize tujjukire naffe kye tubadde tulwanirira, kubanga baatisi mazima balwanye nnyo nga balwanirira obuntu, nga bayita mu mazina, be baentertaininga abo abafuzi abatufuga ne bakola batya, be bakola firimuzi, be bakola designs z'engoye. Teri aboogerako. Wano Kawunda yayambala essuuti, si ye yagitunga, naye olw'okuba ye yali omukulembeze bagiyita Kawunda suit. Naye yagitunga yaani? Lwaki tetumanyi eyagitungira Kawunda nga gwe tuwaana kuba ye artist eyamugera? Naye tetumumanyi. Bagituuma Kawunda suit. Kubanga Kawunda yali muki? Mukulembeze. Bantu bameka abakoze ebintu bwe bityo nga teri aboogerako, ninga bonna ba artists. Tubazukusizza tutya naffe nga tutandika okwewaana n'okwewaga, kubanga tuvumiddwa bwereere so nga ate tucontributinze nnyo ku kintu ekiyitibwa obuntu ku nsi kuno. Naye naffe ne tukkiriza ne twefuulira ddala ate abasiru baddiikuula, kubanga abantu batugambye nti ddala tuli basiru, naffe ne tukitwalira awo. Olwaleero oyo musiru tasobola kubeera musiru ki? Amaanyi ge ki? Kakati gwe boddira Ronaldo oba mu kkuba omupiira n'omuteeka mu goalkeeping n'abeera goalkeeper, Ronaldo tayinza okuba omusiru. Amaanyi ga Ronaldo gali mu goal keeping. Amaanyi ga Ronaldo gali eno mu maaso kuteeba. Mu goal aba munafu nnyo, so obwo buba bunafu. So amaanyi ga Kyagulanyi ki? Amaanyi ga Mao ki? Obunafu bwe ki? Nze ebyo ebintu bye njagala. Bamuli ati amaanyi ge ki? Obunafu bwe ki? Tusobole okumanya tubakoppako kiki? Owulidde? So Trailblazer aggulawo ekipya. Owulidde? Wano omukyalo oyo eyaleeta funeral homes era naye ekisinde yasima kipya, ng'abantu bagamba nti anaaziika bantu baani? Ng'oziika owaani? Ayagala kulya bantu baffe. Kakati olwaleero
bwe batakuziikira mu funeral home oba tofudde bulungi. So twawulemu trailblazer n'ow'ebyobufuzi obufuzi. Omuntu ayinza okuba na ambition ey'ebyobufuzi naye trailblazing kintu kirala nnyo. Osaggula ekkubo eppya eritabaddeewo abantu ne baligoberera ng'ate ligenda bbawo emirembe. Oteekawo ekitabaddeewo. Wano abalokole baajingira wano 1959 ne gugudde. Tebaaliwo, tekyaliwo wano. Naye olaba nti abasajja abo abaasooka okukikola baleezeri ba Daswide baasobola okusika abantu ng'ekintu ekisinde kipya gugudde omugugu ogw'ebibi. Owulidde? Naye yaluyimba nga si mulokole Nicholas Kawalya naye nga naye akyewuunya ekiri ennaakulabi. So trailblazer kintu kirala. Ate abantu abo tubalabe tubagulumize. Ba trailblazers kibe mu medicine, kibe mu sports, kibe mu kintu kyonna. Mu masomero trailblazer yeetaagisa. Abantu naddala nga bakooye okutuula ku kibira nga tebalengera gye balaga. Waba weetaaga waawo alina oluso abikkuliddwa obulungi n'abasaayira ekisinde ekipya omulina okuyitibwa. So ba trailblazers abo tubajjeyo, media tubajjeyo, tuboogereko nti abaayo n'omusajja akoze. Okiraga naye okusinga okuvuma tugende bwe tutyo ate tumanye amaanyi ga buli muntu n'obunafu bwe. N'ekyo kyaleese mu ggwanga. Teri atalina kyaleeta mu ggwanga. Ffenna buli omu alina kyaleeta. Ekindo kugamba olutalo lwaliwo, entalo zaaliwo, naye abamu ku ffe tetwakwata muntu naye nga tusula njala. Osula oyimiridde, osula bweru, emmere teriiwo. Oba otambula bwoti ogenda okugula emmere kikompola n'oddayo n'onywa mazzi kusikulwana. So buli omu alina ekiki kyaleeta. Naye abantu bateekwa okuba abagezigezi nnyo okumanya okusengejja nti oyo nno trailblazer, nti oyo nno leader, nti oyo nno artist. Then netukola ki? Obunafu bwe n'amaanyi gaabwe ne tubigatta ne tuggyamu ekitole oba ekitoobero ky'okkulaakulana n'okweyongerayo mu maaso. Naye gye tunaakoma okuvumaŋŋana, oyo talina magezi, oli musiru, oli mudongo. Mudongo gw'omanyi okuba jjita. Omanyi okufuwa saxophone. Genda Namirembe wano olaba omwana ennanga ye Namirembe. Erimu bino, erimu wansi opika wano okika amape. Oyo musiru. Tekisoboka. Agenda agikube. Agamba nti yali mu parliament mugezi nnyo, agende e Namirembe wali agikube. Waliwo of course ababimanyi. Naye tebaba basiru of course. N'olwekyo trailblazing yeetaagisa nnyo naddala mu kaseera kano nga Afirika yeeyagala okwekutula ku bufuzi obw'obumbula obw'abazungu n'endowooza y'ekizungu n'amakomera g'ekizungu ge baatussaamu mu kusoma, mu kwogera, mu kwambala. Ebyo byonna twetaaga ba trailblazers nnyo n'amaanyi, kubanga ebyo byonna Afirika bwe bisuula kisinde kikyeneekwata era kiragawa, kitutwalawa, waliyo ki? Ekyo bwe tuba tukisobodde tetujja kubula, tetujja kuvumaŋŋana. Owulidde? Temuyinza kutuula mu takisi mwenna mugenda muvumaŋŋana. Yawo mpozi nga muli baluganda mugenda kwabya lumbe.
omanya abooluganda nga banayabya olumbe waliwo emizimu egibalinya nabo ne batandika okwewagira awo ku butaka oba ku kijja ogwanga busa nti oyo senga gondi oyo senga Namukono oyo senga senga naye ajja akaata bw'ati owulidde. So temuyinza genda mu mmotoka nga muvumagana mugenda mwenna Masaka ate kibavumaganya kiki amwewaane nti wayi era kale tuli ku lugendo tugenda ebintu bwe biti. So ndowooza ebyo bwe tunaabikwasaganya mpola mpola, of course tekijja kujja leero, tekijja kujja nkya. Ebintu bingi birina okukyuka naye tulina okufuna alternatives ze tuddamu nga tulina kye twagadde okuvaamu. Oba si kyo bwe tuba tetulina alternative tusigale mu ekyo kye tulimu tukkirize tuvugire awo paka ate evolution embeera y'ensi ekyuka emirembe egikyuka bweneetuzza mu kiddako. Sinkakasa awo ebyokuvumangana ebyokuyombagana okubbiŋŋana corruption byebintu bye tuyiseemu byonna era bye twagala okuvaamu. Olw'omutawaana tetulina alternative. Omusajja yakulira ku nguzi nga ye alya nguzi. Alternative ye gy'olina ki? Simanyi. Naye bwe tuba ne alternatives, let's experiment them, work on them, tugende. Tutaba nazo nze nziramu tweweeyo gunsinze gutusinze gwatusinga gwatusingira ddala ne batukwata entegetege n'amagulu. Nakati tuli muli mu kyondo kyabwe oba mu ndeku yaabwe naye tulowooza tulina eddembe. Batulunda mu ddeeri. So pozi ekisembayo kiri nti kye ngenda okwogerera wano nti obulamu buno lire fe abavaawo tubawa akati mwongere we tukomeza ate namwe mujja kutuuka ekiseera mukawa abalala bongere we mukomeza. Obulamu bulinga lire, buli omu adduka omisinde gye oba olubimbi lwe n'akwasa omulala ate yongerayo. Kale Mukama yebazibwe nnyo, mwebalire ddala.